sometimes tugende twagala comments and likes netusukka we tulina okukoma osobola okiprovinga mu mateeka nti Awunya maama wo bwe yali akubuulirira edda yakubanga lukiiko lwakyalo kumenani atalina kavubuka ng'akula omugenzi mmoze yagenda mu depression because of journalists kayate bodda ku mpewo mu program omuntu ono mwatali kwedefendinga nga togamba na mbu wabula ngo o stressing a point bwe wayagala genda personal gende w'omuntu oyo self-esteem ye respect ye ayina omukazi gwayagala oba tovumye Saha oba ovumye n'omukazi gwayagala can you prove nti Awunya kati essaawa eno mulimu Saha gwakola gwetaaga self-esteem ate mugiriko mugirinnyo Moze yagenda mu depression because of journalists bana abantu mubalaba kubanga emirimu gye tukola gitugatta mukuba akamu oba kakuba omuntu amulinaanye oba sukka ku ekyo lumba omuntu ali close wa family basweet sibalera ani gwe muyita omulogo ku nkomerero ndeka bakusasula bulogo buli mwana mu ngalo za nnyina naye osige ensiga embi abasige ennungi basige era saagamba ko nti abaana si baana ensonga lwaki nagamba nti abazadde twalira basenga b'abaana nga nange baganda bange abalenzi bazaala ne bampa sebo bampa abo bemula ate si complaining wabula mbagamba bugambi speed gwe muzaalira mukendeezeemu nina capacity mwami Nsubuga kataddeyo n'agamba atalera baana bamujja babatumiddeko akupositinze afumbirwa oyo namala obufumbo obwo bunyumira nyumirwa nga nina mukwano gwange aliwa Nsubuga antadde nagamba sibalera sisobola kulera mwana okujjako nagamba nga mukulu w'abaana bange nga maama we yafa saagala mulekwa kubonaabona ate oyo mmanya maama we mba nfuuse nze ogamba olya Fifi sigamba kulikayo ku mikolo kuliko omukolo mwebale kutuyita naye tetuli kusonyiwa kukyaki Namanja yangambye nkugambe tali kusonyiwa namanja teyafunyeyo omusama namanja wafunyeyo omusama twali tumugabira ku looni namanja nawulira agamba nti abakazi b'omu diaspora batuvaako mugamba tebabavangako bakambwe balogo abakambwe ennyo abo bakazi ab'omu diaspora because nabo bantu ate bagala basajja obelivingira mu long distance relationship yeah I believe in it zikola nagibeeramu n'Ensubuga nyonnyola I think kiddayo long long distance distance relationship nze sigirinaako buzibu nagibeeramu n'Ensubuga and worked out and we are married now. A long distance relationship pastor making sure nti no communication tefudde kubanga communication mu relationship kintu kikulu nnyo ne bw'obeera nga oli wano n'omuntu nga communication yammwe si nnungi era relationship esobola okugaana naye omuntu oyo oba kikulu n'oba nga olina obwesigwa eri omuntu oyo gw'oyagala because kati ebintu babisimplifying waliwo WhatsApp you can do WhatsApp call abantu bakola ne online sex nakyo nkyewuunya kyajja abeera atya so kati once you built enough trust Faluku nti wenakubira Faluku wonna nja mufuna because problem esinga okubeerawo nti omuntu wabeera naddala mu nsi ennene ezikyuse time naffe wano ajja kuba ekiro kyaffe eri misana kasita omuntu omuwa trust nti newakuba ekiro ojja kukwata oba akubye ku video kasita mu building a trust relationship ebeerawo kubanga etali mu trust ne bwe muba mubeera babiri bigaana so nze kyemanyi nti mu relationship nga bwe tugamba nti you must be having more than love and sex for it to stand nti olina okuba nga olina ekisukka ku mukwano ne sex because Faluku okubintu byokweyagala bizibu bisobola okera ku makya nga saagala nakutunulako nga neebuuza mu basajja bonna nalondamu ono olwo tunyize ng'abantu naawe n'ogamba mu bakazi bonna Mukama yansuula ku Fifi nti kubanga tuli bantu watukawo time ng'oli nkunyizizza nga love steriiwo obusungu buzze naye because oba n'ekisinga ku love mu relationship eno it keeps on going baliwo abakuyambako eno si bonna tosobola na mukazi ng'omala emyezi 9 abantu Katonda yatutonda mu ngeri ya njawulo sexually eri abantu abalina libido nga ziri very high ne bayo abantu nga bali medium ne bayo abalala nga eri very low
So kati abantu abamu just baddira emize gyabwe ne bagikwekera mu mbeera oba ntegeerekese ng'oli alina omuzeego ogw'obwenzi n'aguteeka mu mbeera mbu anti omusajja ali wala oba omukazi ali wala nga just ono adifendinga muzeegwe gwa bwenzi because omuntu ono mwenzi. Nina abakyala bemmanyi, nina abawala bemmanyi mbayita abakyala kozi baafumbirwa n'abantu abo oba abasajja bemmanyi nga nkugamba oyo mumanyi tayenda noono omuwala mumanyi tayenda ng'ali ku kyeyo oba abalala nga bali wano because obulamu bwekyeyo Faluku si kyangu nnyo omuntu okubeera nga mwenzi ng'ate ayenderera eyo embeera setup yanjawula nti abakazi ba wano bavuuli si ene ye Uganda. Let me tell you, Rachinze, Nabela long distance relationship. I'm not even complaining because after traveling, I got to know so many things. Set up ye yuka. Bwesanga omuntu nga talina senga wa mutima. Kwebulirira na kubeera nga mumativu mutima gwe ogamba Fifi amala. Because era ne bono yagala masembero ojja kugamba ate kangezeko ne kugunti. You will keep on wanting. Gwe gamenti omuntu oli abikko omuzeego mu situation ebeera eriwo. Setting ye wake esobola okwenza naye ate setup ye bweru si nyangu kwenderamu si kyangu ku lw'ensonga abantu abasinga community bakungana waliyo emikolo ekyo naawe okimanyi yes njogera ku nsi ennene bakuba abawalabu buli weekend babeera ne party kuyaki tuli ku abawalabu baba balina mwangamba bazisa bed spaces nti asobola okumitinga omuwala alinga ali mu setup yeeka abo bafuna oyo asobola bwabanga talina kwefuga nga talina kiri kye tugambye mu mutima gwe Europe Canada America it is not very easy because abantu bayo bakola nnyo ekyokubiri omusajja nga ayendera ku Bulaaya aba mwenzi aba n'omuzeegwe nga gwa bwenzi oba sekyo gwe yakuta naye ayinako sympathy yakuzaalamu abaana tayagala kukulumya nagamba kanjiramba wo obuyambi era abantu abo ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga emyaka gigenze afunye empapula talowooza ku kyakukutwala you know naye ate eventually amala n'atwala abaana be omuntu oyo aba yasalawo naga kansigale noono olw'ensonga nti yayagala omuntu oyo bw'abanga si mwenzi omutima gwakuvaako ne gufuna omuntu obuki omulala kati gwe wona asigazayo sympathy. Abakyala bangi nnyo bali mu relationships nga zirimu sympathy but not love. Setup ze Bulaaya ezensenene Europe, America, UK, Canada abantu bakola nnyo ne meeting getting together as Africans. It's not something that is happening on a daily basis. Nti n'abazungu bennyini leo balaba benonyeza ku dating site talina wanaga nade ntambula ne twesanga besobola kwesanga but it's not ngawani ojja kusanga Fifi agenda ku kipakasi omuyimirize dakiika talina budde okitegeera gwayina obudde nze sirina kati nobeera mu mbeera eyo bwetyo Faluku nti mu butuufu omuntu okwendera kweza ensi ennene ng'ayenda n'ayebaka nono neyebaka n'oli guba muzeegwe. So abakyala b'e Kampala bagume definitely n'omusajja mu diaspora ekyo nkikugamba abakyala b'e Kampala mwe n'omusajja mu diaspora ng'akwagala ng'alabirira amaka ge akufaako ky'olina okumuyambako naawe tandika okukola. Do not sit because he's working. Naawe tandika nga sikola kuno kwakufiirawo get something oba a business akolere business just believe in those people okujjako ng'omuntu oyo yakuvaako n'afuna omuntu omulala eri abava wano n'agamba mukazi oluusi n'abakazi ne babeera mu ddiiro n'amugamba ndi mu kufuna mpapula nfunye omuzungu kampe empapula zanguwe nze mute tweyongereyo n'abakazi ne bakkiriza okujjako ekyo nakyo kyanjawulo. If not ng'onaayenda bwenzi yebase n'oli guba muzeegwe. Setup ye Bulaaya si kyangu. Mbu oleka wano omukazi ababooda baba bakuyambako. Si buli mukazi. Faluku nga bwe tugamba nti abasajja gye bali abatayenda n'abakazi gye bali nga tebenda nga yatawakkala mu mutima gwe. Ate abakazi abo balaba abakazi bw'asalawo okwagala omuntu balwawo okwenda bw'aba akwagadde n'agamba njagala nsubuga atuula era omala musindika era abasinga bategeera nga nze kwentegerera I move out of that relationship. I will do a single relationship njenjoyinge njinyumirwe etabuke nveemu ngende noonye endala because abantu abasinga abakazi bemanyi nze abakazi baagala nnyo we baba baagadde kati abantu abasinga kiba kizibu okuplayinga abantu ababiri olw'okwagala okungi kwaba alina
abakazi yes nti ajja omukazi ayagala naggwayo that Katonda yamanyi bwe yatukola si bonna ndowooza kujjako nga takwagadde omukazi bwakwagala akwagala yes kyova laba nkugambye olina bwakusanga nga agambye olina abakazi 10 ajja kutuula because akwagala omukazi bwakwagala akwagala ono we Kampala abuuza lwaki nange tontwala tubeere eyo ffenna anti oba wetaaga kyetogereko communication ng'ogenda okutambula munno munnyonnyole kitebiringa by'e Dubai nti tusobola ofuna visa ffe embirumu ne tukola ki ne tutambula bino biri mu process Katonda waba akuyambye ne mugifuna cause buli lucha wabawo engeri embeera gy'ebeera simplified musobola naye singa Katonda akirese ng'ogenda omwami oba gwososoba omukyala it is just a matter of understanding sit your partner down ye communication eyo gye twogeddeko nga teyafa omunnyonnyole Fifi ngenda bweru nyinza obutalabika mu myaka emeka olw'ensonga y'empapula zitambula bweziti ne bweziti ne bweziti are you in omubuuza yes Fifi okirimu Fifi agambe nti nkirimu nsuubira ABCD tulina obuzibu in Africa nti mu relationship twogera we only talk nga byononese neruli wankola kino neruli wankola kino neruli noleeta ebyemyaka 10 yes abakazi bwe batyo abasajja bonna n'abakazi si bakazi be basinga obyogera no Faruku nkugamba nti ffenna bakola batya neruli wankola kino so bwe muba nga muzze communication yammwe teyafa nga mujja mwogera ku buli kintu kikwanguyira nti woba ofunye eno mugamu naye nfunye visa eno kati ngenda tuukira wano ngenda omwezi ogusooka sijja kuweereza wadde 10 ogwokubiri sijja kuweereza ogwokusatu wenyinza otutandikira nsaba akasente akasigaddewo mukakwate bulungi nti bw'oyogera n'ompatina woono kubanga togenze kyekolera wekka gwe ogenze kuba kajji bo bayite waweweevu bwekiri bajje bakweyungeko ekintu kyonna ekirungi ekirimu okwegattako kirimu okusacrificinga abakazi bakitegeera ekyo abamu bakitegeera kubanga abakazi abo they are good at sacrificing omukazi ye muntu asobola okusacrificing ekintu kyonna ku lw'omukwano yejjusa luvannyuma kyekiri kyegambye nti Katonda yatuwa okwagala nga kungi ffe twagala nnyo kati womala omunnyonnyola n'olinya ennyonyi n'ogenda Faruku omukazi ono bw'oba obadde omwagala ng'omuyisa bulungi nga tomuzannye muzannyo gwonna talina nsonga lwaki agenda kuzannya omuzannyo gwonna ate abamu ne bw'oba obadde omuzannya n'oyogera naye n'omulaga nti you've amended she will still sit and wait for you. Ene Kampala abaana ba boda simanyi bano baani wane Kampala bakuyambako mukazi wo bali mu kuyambako kankubulira ekintu kimu nga wenkunyonyedde nti kasita muba nga mina communication ennungi nti omukyala wo newanaba agenda otajja kugamba bu this omugambe okay spending ako katono because yaba financial manager w'amaka gammwe essaawa eyo unless twogera ku mukazi kikaki anti asobola okuba nga abadde girlfriend nga muli ku level ki kankuzindikire 10 onajja bw'abeera girlfriend musigale ku level ya girlfriend ne boyfriend kurensonga osobola okufuna girlfriend omufunidde mu bbanga kino omusoma Faruku omuntu anaakugattako nno omulaba teweetaaga bbanga ddene okutegeera omuntu nti ono Fifi alina gyandaza oba talina gyandaza I have a friend tutera nnyo okugeya okunyuma ekiboozi ne tugamba abantu abamu banyuma basirise we boogera banyiiza omuntu buli w'omusembeza n'otula naye ne mwogera ne muwanyisiganya ebirowoozo omuuya n'ogamba ono taliimu ono mwali bw'abanga abadde girlfriend wo sooka omuleke ku level ya girlfriend mugezeseeko n'akantu akatono mu byenfuna bw'abanga abadde girlfriend wo ng'obadde okyamwagala ng'oyagala kusigala ng'omwagala bw'otuukayo embeera neeterera tandise okukola baako ensimbi z'omuweereza omugezeseeko mu kantu akatono oli ku kyeyo mu Amerika eyo mugezeseeko omanye baby genda ogule wano teke mmanya gange naawe tutandike okwezimba mugezeseeko because love eringa business you don't risk you don't get olina okuriskinga because oyinza okumubuusabuusa just because of kyewawulira naye ng'ate ali kwalaali so mugezeseemu olabe bw'ayita ekigeze kyekisooka building a trust mweyongereyo mu maaso buli muntu bamwogerera tewali muntu gwogenda kuwasa nga tebamwogeredde
The same way you're not perfect, don't expect anyone to be perfect. Our imperfections zetugatta ne tujjamu ekirungi. So bw'obanga omulina mugezeseemuuko olabe. Oyinza ogamba Fifi munafu wano, nange nina obunafu bwange. Nti omwami wange abumanya n'agamba Fifi munafu wano, naye wano ali okay. And we're good to go. Fifi era abasajja b'okukyeba abakyala b'eno tebamanyi. Kati gwe yatambulako osobola obbabuulira. Kyekiri Faruku kye nkugambe nti nno ebiseera ebisinga omusajja akeera ku makya n'asituka n'atambula. Abasajja ba wano Abafirika balina endowooza eya bwassa kyemalira. Nti n'ekintu ekyetaagisa okuwogera mu understand muwuliziganye abaagalana ababiri kijja mulema okukola because awuliranga obusajja ku ye obuba buwewuse. Naye buli w'oba ogenda okuteeka bold step ng'olina omuntu mulala gugenda oginvolvingamu kkiriza okwogerezeganya kintu kya buntu. Nkubuuza ebibuuzo wesitegedde onnyinyonnyole gwakitegeera so that tukiyingira ffembi nga tumanyi kye tukola ki nga tumanyi kye tuliko. I will give you an example nti omukyala agamba tetubatwala tewamunnyonnyola nti ddi lwe nnyinza okukola ki okutwala. Nina omunnyonnyola. Yes, because abasinga balina mentality bw'otuuka mu America ogenda kusanga akasasiro kaliko ssente yoola. Mukyala munnyonnyole. Kati munnyonnyole nti birimu okusaba empapula. Gwe okuleeta ng'omukyala wange waliwo empapula ezirina okusooka okusabibwa. Nina financial status gye nina okutuukako. Okuleeta. Okitegeera abeere ng'akimanyi omukyala oyo. So that kikuyamba nako nti ajja kutegeera nti nina okulimitinga ennyingiza y'omwami wange kubanga yeetaaga amaka agali independent mwana atusuza eyo. Ajja kuyambako ebintu bingi ng'omunnyonnyodde n'ategeera. Naye gwe otambudde butambuzi n'ogenda because you think you're a man, you're supposed to be manning all the time. So ng'ebintu ebimu byetaaga kunnyonnyola. Kiki kyegambye communication webanga namu kiba so better nti mujja kwogera ku buli kintu. Wano mu Africa we do not talk about things unless things have gone worse. Unless we are better. Wetwogera nga bwe nagambe wankola kino wankola kiri, but we should develop a culture. We talk about our sex. Talk about sex with your partner. Do you love my sex or you don't love it? Oh yes, ajja kubulira I think you're boring in this thing. I think we need to change ABCD. Yes. That's why I'm enjoying this relationship. Wallahi. Me and my husband, we talk about everything. We talk about our sex life. We talk about our financial life. We talk about our social life. We talk. We sit and talk. Yeah, because he's my husband. Let me tell you one thing, Auntie kiddayo ku nkuzibwa. Abantu abasinga babakuzaamu the other setting of you don't have to talk about sex. Weyogera ku sex n'omwami wo obanga wemudde oba towemudde. Kubanga Faruku nze nakugamba ndi partner ayina ebbuba. Ayina ebbuba. Nti I want to be my husband's only wife, only woman. I will say wife because I never abawala, right? I will say wife. Kati there are so many things bemanjagala mmanye oba naye bye yali yagadde amanye. Because if he's my husband and wa kutuula wali omwami wange ne olemekera ku makyanga omusajja oyo yali tamalako did we talk about it? Ngandi mbufumbo. Tetwabyogerako. Ovuddeyo kati mu nsaawe eno kubanga muyombaganye otandise tulekanira tamalako. Okitegeera. Did you sit this person down? So relationship ngerimu communication. We talk about everything. Yeah, I think bali badda. Anti kikyamu. Faruku kikyamu. Kiba beta noyogera ne munno. Oyinza obutayogera about sex immediately after you're done having sex. But maybe you find time. You create a situation eri normal for the two of you kubanga mwogera ku buli kintu freely. Omuntu omuyambuza nga Fifi. Format y'obufumbo eri entuufu ne mugamba obufumbo tebulina format. Gukwata kyokutoki yise wokiyisiza wowulira ng'oli comfortable. Kitambule. Oleme kukola kyange kubanga tufumbirwa abantu babiri banjawulo nze ndi kuwamulala nawe oli wamulala. Ojja kwagala kyeri kibeere eno nga tekisoboka. Naye mu relationship zino zonna ez'enjawulo communication is a key. Tulina okubanga tuwuliziganya. Lwaki ebintu bino biswaza abantu byogerako? Tebibaswaza naye kiddayo ku nkuzibwa eri gye baakuzanga abaana abawala beekomomma. Omwana omuwala edda yakuzibwanga esebo omusajja tomutunula mu maaso. Okitegeera kati ate ffe si we baatukuza. Mwavaawo. Byaliwo bya bamaama baffe. Mwavaawo. Si we tuli. Muli kuki?
tuli ku mulembe when I will look for my man and tell him, you know what, I want to have sex. Where are you? Because he's my husband, for God's sake. Okay. Yes. Omugamba I will look for him if I want to have sex. Tokuba busepi chikasuka bujiiko. Anti ajja kutegeera. Bwe nakasuka obusepi tayinza olowooza tusaba mmere. Ala bakasuka obujiiko. Alina atandika. So kati tuli mu society nga communication yaffe tulina okugyongeramu. Abakazi babuulire ekituufu. Si bakazi bokka. N'abasajja tulina okwongeramu nga tetulina kulinda kunyiiga. Wankola kino luliwa. N'obeera ng'oteresa obusungu obungi. Kyobala tusanga abantu nga batuze abantu. Gattagatta buli kyomukoze n'akugwa mu bulago. Kitegeera. So kati nze ngamba abakwano bange abali ku byeyo ne bakyala be baleka wano mu keeping a relationship ngeri healthy, ngeri normal, ngeri growing. Because it is the most thing ekigenda keeping a relationship ya mwengeri life. So long distance relationship wozikiririza. It is very okay. To me it is very okay. Long distance? Yes. And you believe in it? I do. I've been there. And by the way kambabuli abakyala abali wano ngoyo omusajja ali ku kyeyo. Unless ng'omusajja oyo yava wano nga temutakwagala naye ng'abadde akwagala nga buli kintu kiri good. Nze gambye setting yeeri na okwenda si kyangu. Era bw'osanga omuntu ayendera ku kyeyo bannange muwa omudaali. Kubanga abantu ono ayingira ono afuluma bakolera ku schedules njawulo. Their schedules are different. Omusango kyukyukyu ngenda kola tujja kuwuliziganya nti setup yaabwe yanjawulo. What time zayokya mu lodge ziba ssente? The more you opening your zip Bulaya ziba ssente. So omusanga ku kyeyo sente ne drama. Kubanga abakazi b'e Bulaya balina drama. No sente ne drama because ojja kwagala omuntu nga you wanted to someone to be your fuckmate, yayite ku fuckmate. Abakazi b'e Bulaya? No, si b'e Bulaya bokka ne wana abantu babikola nagamba namwagalako lwalumu naye ate I developed feelings z'omuntu ono. Kati omuntu ajja ku developing feelings gwalowooza I'm looking for a fuckmate just for a night neyongereyo kati ye na developing feelings natandika okunoonya ate ebyeri byabunkenka amateeka gakola okufa obufi. So kati omwana w'obulenzi omuwa magezi ki ng'agenda ku kyeyo? Fuga empaleyo. To developing feelings buli wamu. Fuga empaleyo. Nkubuulira. Lwaki omalamu abantu amaanyi gwe lolomodo waabwe? Olwokuba naye. Wamulabe fani? Oba mulengenda nembisoma olusi mbasibirabye omuntu na screenshot nga nampeereza comment nga naye afenseko. Facebook erina akagambo kankasome. Bw'ogenda ku Facebook page yo naawe ndaba nga tonaba kupostinga kintu kyonna ekubuuza what's on your mind. Tekubuuza muno ki ekiri ku mind y'abakugoberera. Tegattana mu mwami wange. Ebuuza ki? What's on your mind? Kati nze kyemba mpostinze kiba kiri ku mind yange. Ate ekirala people misinterpret my posts. Njagala abantu bategere nti no bino ebi I create content according to the mood, according to what I am seeing, where I am. Nze nkola post yange. Ne bw'onojja n'ombulira story yo Faruku nze njambala. Nenzija nga neeyogerako gwe sikuleeta. Kubanga nze abantu basinga bambulira stories zaabwe. Agamba bambi don't post bantu bajja kumanya nti yenze kati nze nzija njambadde. Nyinako ne yangamba eva post zono zibeera ziyomba ne ngamba kati laba obwongo bwono obulema. Nze nyambala character. Buli wenkola point omuntu n'alabira ddala nga nze oyo. Kati ojjukira lwe wankyaza wano. Ebyobutakuza baana abajja bange. Nakubirako nenkuwa omulamwa. Wajja na topic yo. Nze nentuula mu character because I am speaking on my behalf. Oyina agamba kyako omusajja yakayina abaana babajja be. Buli muntu n'ayogera kyayagala kati nze mmanya natudde mu character bulungi kyetwagadde okutwala kyavuddeyo. Era sibeera bothered. Kati omuntu yenna agamba nti no I am your role model and all that. You people are controlling people's lives. Ate mukozesa abantu bemugamba mbu ba role models bammwe ensobi. Ne mubavuga speed eteetaagisa. Oyagala omuntu alowooze nga ggwe. Omuntu akole nga ggwe obwongo bwo. Kyokka ate naawe amugamba ne weerabira nti oluusi obwongo bwo bunafumu. Nga obwono bukusinga. But because oze n'osoma post gwe n'olowooza gundi oyo omumanyi nnyo okusinga wokola ki ye bwe yeemanyi. Eyo komi nagirabye naye namuliply nze naye nagenza okuddayo nga comment agidireetinze. Role model
Faluku nze abantu bano ekintu kye njagala bategeere olwaleero nze sigabangako ku form z'aba role model. Sigabangako ku form nti noonya people to inspire. Baazijjuza baazijjawa. Otuuka okuba ng'oninako copyright eyo. Gwe role model we? Gwe role model wange toyina kuseka, toyina kwambala kino, toyina kukola kino kubanga nze nkulabirako nze nakulandabira ku maama wo. Faluku nze nina ba role model bange. Abo abantu abatulaba balina bazadde baabwe. Let your own parents, your own people inspire you. Kubanga bo mubamanyi, you can relate well with those people. Than if bamulabye obukulu. If you really forced yourself on what I am doing and you believed in it, no liranga, somehow I represent a certain part of your life. No gamba, wow, I appreciate this part of her. Eh? Then it wala kecho. Ebisigadde obindekere, do not change me. If you love people, don't change them. Bagale kecho kyoyagala, ebirala bibalekere nabo bayinza okuba byotayagala ate nga bo bebasinga okweyagalako. Okitegeera? So whoever says I'm your role model at your own risk. At your own risk. Today I will inspire you, tomorrow I will annoy you. Disappoint you. Yes. For as long as I'm living my life. Don't tell me about inspiring other people. Faluku nange nina ba role model bange. Nina ba role model bange. So buli omu yandibadde bazadde bo ne basooka okukola ogwo gwa role model. Appreciate those people abali mu bulamu bwo obwa ddala first. Olina agamba babi Kyagulanyi. Ye inspiring. Oyina omukazi n'omusajja yakuzaala ali eka. Obo bayisizaamu amaaso. Bakola nsobi okuzaala gwe. Na bakuwa obulamu. So mujja teeka abantu bano mu buzibu nti sebo tebatusuubira na kulinnya ku mmeeza. They want them to insult us. They don't want us to insult them back. Kati mkwano nze gwoliko mmanyi n'okulinnya ku mmeeza. Kyobula nze gambe I appreciate my husband so much. Anjagala nga nze yantegeera. Bakwano foomu z'obwa role model nazigabirawa. Nazigabirawa ze mwajjuza muzikomyewo ku office. So if you woke up in the morning nogamba, I think I love this part of, because you can't love the whole of me. Nanga wenyini nabye seyagala kwati gwani agenda kunjagala nze na. If you woke up in the morning and believe a certain part of my life, thank you so much. Take that part. Ene naragireke. Eyo n'abalala abaagala eno. Oh. I cannot be tension. The only person gwowulira gweyagala mbeere. Ate nange nina gwenjagala mbeere. Nze omanyi ba role model bange Faluku. Ani role model? Mama wange ntata wange. May their souls rest in peace. Bebasooka. Okay. Kubanga tata wange mama wange bankuza bampa obulamu. Banzaala. They're my first role models. I relate so much to them. Nalimba manye ebyaddala the little time I stayed with them. They're my first role model. I know I saw a few difficulties mu bulamu bwabwe. Naye tebaatuddukako, tebaatusuulawo. Kati nze abo baba role model wange basooka. Role model wange owokubiri bamuyita Fiona Nabitengero. I believe in Fiona Nabitengero so much. She became a mother at a very young age, a mother to her siblings. She played the role very well. She's now proud of them. Malaba ningamba wow, obolya ulina kuwereza atano. I am very proud of Nabitengero Fiona. Role je yakola, yafuka mama, yalabirira, yalwana, she sacrificed being a child. Kati yo mutunuulira nnyo. Nnyo. Okay. Era sagala kola kintu nga kimuteeka wansi. Role model wange okusatu ye Fifi the Queen. Yajja mu bulamu bwa Fiona n'abukwata n'abunyweza nga tabusuddeko value neegi. Standard neegi ya Fiona yokwatambulya bya believingiramu n'agattako ebibye n'abikwata byombi n'abitambuza. Nze sometimes bawandika ku Fifi ne mutya nengamba wow. Okay. Wabanga ddala yono Fifi, I need to meet this woman. Waliwo gravity y'ebintu ebijjanga bingi. Story no nawandika Olina ayogera kino ng'omuntu n'ogamba God. Fifi n'abikwata wa. N'owuliranga Fiona is giving up n'agamba naye lwaki Fifi tova mu kintu kya Fifi n'okumawo ene wa Fiona. Fifi n'agamba nedda. We must continue.
n'ajja ku front n'alwanisa byonna ne yeeyongerayo mu maaso ate n'asigala nga awangudde. Sometimes I even wonder where she gets her zeal. Mutunywa ne nga waawo. Oyo role model wange wakusatu. Okuna wali? Mwami Nsubuga. He's my role model. Faluko manyi fwe nga tuli mu limelight n'emirimu gye tukola gino egyaffe oba abantu abali mu celebrity eyo, we face a challenge of being loved real. Buli muntu akuinterpretinga bibye. Abo bamalaya, abo tebafumba, abo tebaba basajja bitiibwa, abo buli muntu nakuinterpretinga nga bwakola kimanyi balowooza batumanyi okusinga bwe twemanyi. Kati wakigamba nti this man inspires me a lot. Sometimes wabo bye bampandiikako nempulira nga I am hurting on his behalf. Nengamba okay Fiona yaguba. Because nze naguba. Mweno industry. Naguba, you won't say anything. Nolowooza nti no kigenda kunkuba kugumba. Okujjako niwe kuba kuddamu nga either it's for fun oba nga nzize just kola kavuyo kwa sometimes manyo kuba wakavuyo solo kwa kavuyo nnyo ndi kabaka era niwe nga njala kucyankalanya social media nsobola. Okay. So ngena ne mutu yanengamba what the hell is happening? Ono musajja ajjawo amaanyi agagala nze without listening. Because waba bye bawandika ono nayogera kino atakumanyi nayogera yakuwulira nayogera. Nengamba today I'm hurting on behalf of him. But I get surprised. Nakwesu naga mchala Nsubuga lero batuwandiseeko eno. Naye I got your back. Do not reply anyone. I'm like really? Obuvumu gwo bujja wange omuntu. So buli lunaku buli lukya ntunulira omwami ono neneeyongera okubeera inspired. Nate neneeyongera omuwa ekitiibwa. So buli muntu olinga ngamba nti buli muntu okugamba nti gundi role model wange. Sako bilivingire mu bantu bootegeera. Totunulira bantu mbu kubanga batugamba yali munaku avuga motoka gundi kati yazimba kalina mbu ono role model wange. No. Eri abantu bomanye ebyaddala bino bakubuulira bibuulire. Eri abantu bomanye ebyaddala nga wamulabako omukyala yabonabona ku kyalo kyammwe aweeredde abaana be bayinza okuba nga tebannazimba mayumba ga bbeeyi naye nga balina we batuuse mu bulamu. Oyo omukyala basobola okuinspire nga togamba nti no buli muntu akuinspire nga nokuba nga yazimba kalina nga yatuuka eyo waggulu. Kati nze abantu abasigadde Faluku mu bantu abalaba bentunulako ne bampa amaanyi okwongera okukola ekyange be baana bange. Okay. Njagala abaana bange bakulenga balina ekyokulabirako ekisooka kyabazadde baabwe. Njagala abaana bange ab'obulenzi bwe bayituka okuwasa abakazi bagambe we want women who will be strong like our mother or beyond our mother's capacity. I am super proud of myself. I inspire my own self. Njagala abaana bange ab'obuwala bakulenga bagamba if a man cannot love me the exact way or the way my dad loved my mother, then it's no. Boyagala. Chovola banti ffe tubeera mu relationship omwana namanya daddy aleetedde mami ekirabo. When my husband bought me a Range Rover, muwala wange gye nangamba mami, your husband has brought you a very white big car. I read the word is Range Rover. Namugamba yeah, because it's my husband. Husbands gifts their wives. Yes, my girl. Ajja kulanga akimanyi omukyala bw'abeera n'omusajja amuwa ate andaba nga ngenda okukola regardless oba etonye oba tetonye. Newabaga mami madi nga mutwalako atu si leero ngenda kukola nja batwala the next time. Ajja kulanga akimanyi nti obulamu ayina abamu inspiring within her circles. Abantu abalala bendaba mu nsi eriyo bendaba ne mbaagalako ebintu but they don't inspire me. Naye I appreciate. Nengamba this person is being him or herself. Kati mulimu ebintu ze zabi byakola nenga binsanyusiza. No get love. Yeah, because mulaba nengamba ebwana aliye. You appreciate. I appreciate her. But I am not going to wake up in the morning mugabe nyabo role model wange toddamu kola kino. No. She's not my role model. Naye ayina byakola byengamba I appreciate. Wini nwaji. Ayina ebintu byakola nengamba oba DNA test emukolebwa. I appreciate certain things of her. But tomugamba wini nwaji onswaziza nnyo. Era sisobola mugamba ng'oli role model wange. No. She's not my role model. But ayina byakola mu bulamu nengamba wow. Waliwo omukyala bamuyita Winnie Kiza. Eyali opposition leader. Yeah, I think she's the best. Yeah, to me, yakyali best opposition leader
of the time I started following politics. This akera kumacha ne mugamba nyabo, you're not my role model, but I just like certain things byokola. Tetubyawulo oba appreciating no kubeera kati abantu abamu they are just appreciating a few things we do nga bawulira they are represented ate ne balowooza mbu we are their role models. We are not. njagala tukone waliwo yampeereza akantu nangamba Fifi ayogedde ku watuyogerera eri ku share nogamba nti abakyala mugamba okuzimba omusajja ate nga temwezimba. Abasajja babikola kituufu Faruku era kiruma. Naye njagala okujjukiza abakyala ba wano nga toli legally married amateeka ga protectinga wano matono mu Uganda kubenga ozadde abaana amateeka weegayine nga gakulwa era tusaba ba parliament members abali eyo mutuyambe muleete bill protecting omukazi aludde n'omusajja kagobe mwaka gumu oba ebiri for as long as waliwo obukakafu omukazi oyo abeerenga ali valued omukazi oyo abeerenga ali paid back singa wabeerawo separation. Kati nze kye nali ntegeeza abakyala batazimba okwerabira okwezimba nga bazimba abasajja nga bwe nagambye Katonda yawa abakazi okwagala kungi tugenda ne twagala ne twerabira omukazi ye muntu asobola okwagala ne yerabira okwefaako ng'alowooza ku gwe asobola okukamula akatunde waka n'atakanywako n'abaana n'atakaba waka taata wammwe ye mukazi bw'aba ayagadde aba ayagadde. Kati mu process eyo tugenda ne twerabira no supporting omusajja buli kintu nga olowoleza musajja gwe n'otava mu kifo ne twerabira nti results ebiseera ebisinga zigenda okudda nga betuzikoleredde balowooza we are not fit okubeera mu results tulinga ababaswaza. I will give you example ya Mami Teddy Bujingo bwe bali mu relationship yabwe bazimba ne bakola amakanisa ne bakola biradio yabwe biki. Can you compare the looks of that Bujingo and the current one? Nti luli yazimbanga musajja ye nadde emabega Teddy. Yes. Namuzimba financially, namuzimba physically, namuzimba spiritually. Nga ye yerabira okwezimba. Gwe wako obujulizi, gwe okola ki? Era nsijaga notwala guno mukiso gamba abantu si buli bujulizi nti babunyumya. Buleke bubere wakati wone Katonda. Si buli bujulizi nti babunyumya. Okay. Abantegedde bajja kuntegera, abatantegedde bagenda ngati moyo wa sitaani antawanya. Kitegeera? Otyo. Naye buli wozimba omusajja n'ogamba nti nno olwo nange yangamye nti abasajja tubazimba ne tunezimba tutya nga tebatuwa tolinda kuwa. You can start a business bwaba takuwa ssente nga zaleke waka weweeko manya obunafu bw'omusajja ono buli luddawa nti Faruku omwami wange bwe mugamba nti ndi mulwadde asitukirawo funa ddiiru n'abasawo bo buli wiiki lwalamu omunaku ate lwala ebitiisa kati nga gwogamba omusawo biiru gyongereko nja kuliisa oba tofuuse munyakuzi anti tasobola zikuwa mu buntu ate obufumbo buno tolina nsonga ekujjamu waliwo okubeera mu situation eyo omusajja akwagala mweyagala alabirire waka biki naye tasobola kukuwa gwe kwezimba oba ontegeera nti tolina nsonga nti yankubye takubye teyayenze naye ye ng'omuntu mukoddo tagenda kukola ki kuwa kati nina mukolera kyo mukono nti kati omanya nti buli muntu abeerako n'obunafu bwe obunafu bwa Faruku buliwa Faruku omugamba nti ndi mulwadde he will spend whatever it is nze nga nkolagana n'abasawo abadde alwalidde ekinana ngenda mukakadde kamu kitundu Faruku nalwala emirundi 3 mu mwezi ngamba nti omwaka gwako nga siguze poloti nga njiguze oba tofuuse munyakuzi gwe mba sifuuse munyakuzi ntodde ku ssente zaffe n'omwami wange zatayagala kumpa nga nawe weezimbayo funa ka bizinesi mugaye mwami njagala kukola okujjako abo bensaasira be babasajja be bajja ku mirimu ne mukkiriza ne mutuuleeka awo mwe sirina wabbayambira okujjako era nga naawe ogamba ogenda kufuna essomero gw'olimanya fiizi z'abaana zihayikinge zongere buli kintu kyongeze buli kintu ekiri waka kirinnyise biru y'amasannyalaze bwejja girinnyise biru y'amazzi bwejja girinnyise amagezi gowa abantu bange nga si malungi because at the end of the day you know okwezimba nkubuulira Faruku nti omusajja ono ne munaamwawukanye togenda kudda ku zero omukazi oli omukazi nti maze emyaka mu bufumbo naye omusajja tampanga wadde akakadde nti
webale kubeera nakundabirira because bino wegenda mugamba obadde nange ebbanga omukazi aba ataddewo obudde akulabirira yafumba yayoza yamanyi bino bw'olwala bakuzza wuwe togenda w'abantu balala nti naye aba yeetaga ku appreciation ey'enjawulo abasajja baali badde nga bakwatirwa abakazi n'ekisa oba n'oligamba sinakwatirwa kisa you understand your partner n'ogamba mukyala wange mugulidde kano kapoloti kubanga eri abasajja nga buli kintu ayagala akikole nga kiri mu mikono gye kati nti omusajja akwadde ekintu n'ogamba mukyala wange mugulidde akapoloti ng'omukyala mulabe nga yeezimba aguleyo omusenyu agambe mwami naguzeeyo buloka ngulirayo trip y'omusenyu nawe ng'omusajja omanya nti omuntu gwe nnina yeeyongerako stop seeing your partners as your competitors okitegeera naye abantu abamu balabanga abakyala babe bana balina bye bafunye bajja babatwalako oba bajja baddukako ne weerabira nti singa tufuna obuzibu n'ofuna oba olwadde tofudde osigaddewo oyina okujjanjabwa mikwano gyo giri kusondera mpaka ddu so singa empowering partner wono gw'oli naye n'asigala ng'akola obulamu bulisigala tebuyimiridde abaana balisigala mu masomero gye bali olijjanjabibwa ewaka tewali laakinga naye abantu abasinga balowoleza ku sayidi emu nze wendi gwani yagamba nti ogenda kubeerawo for the rest of your life so kye nabadde njagala ogamba abakyala nti bw'ogwa mu mikono gy'omusajja nga tagaba ayina obunafu bwe nga ggwe bw'olina obubwo omusajja oyo ayina obunafu bwe soka obuzuule buliwa ewaffe webaayo emikolo omusajja ono yeeraga nti kale mufune emikolo egitaggwa mugabe bebi no nabagambye bakuweereze gundi budget bwe bagikuwa gwe gigendo demo gitayiping buli commodity girinnyise kuba otegedde ewammwe ayagala okulaga amaki amaanyi bw'anaakwata $5 million n'azikuwa n'ozikwata n'ozigwayo mu famire then gwe mu ssiru bwakuwaka 5 kuwayo akakadde ennya gendo sasule ku poloti ayina poloti gula matirio gomanyi matirio wa milioni enya kyaba gendo kola nti olwo omuzimba weezimba nti ne wabakedde ku makya n'akusuulawo togenda kuba mubakyala bakuba kerere mu kamera era bannange yansanga ndese bwati otandika okukaaba bannaye mu nsondero otandika okuyita maama fiino yite maama gundi ogenda kukwata ebintu byo ogende mu buzigo bwe bwazimba osooka ofuneko kamu otandika obulamu bino abantu bakaba atulekeddaani ng'omusajja afudde waliwo oyagala babalekeddaani obawulirako nnyo mbalaba atulekeddaani lwaki olinda amala okufowooza atulekeddaani mutuuze patanawo omugambe naye bannaye singi kiki kyenaga nti communication nkulu nnyo if god forbid if anything happens kufa ababiri what next naddala nze gwe wagaana okukola nga nsigadde n'abaana ennyumba eno baganda bwe bajja kuba bagitunuulidde simanyi nabigikwatako webiri like mutuuze ng'abaagalwa bammwe mubaggula amaaso tekijja kuba kyangu naye kitandike bw'aba takkiriza tayagala zimpa nkalu nkubuulidde ekyokukola manya obunafu bwe wona omanya obunafu bw'omuntu oyo nti sente azisumululira wano funa muganda wo omugezi mutte eddiiru nti muleeta mu meeting tugenda mukamula miliyoni bweziti nti naye muyinako akakadde bweziti zange nti ye nti bannaye kino nkikola njagala kwezimba tampa cash naye ate omusajja mwagala talina nsobi gye yali akoze eki kubanga alabirira abaana buli kintu akikole waka eyo ensonga y'obutakuwe batekunobya we bali eyo ensonga eba tekunobya okitegeera kitegeeza gwe olina kuba mugezi omukazi bukya ku makya omusoomoozi omugambe nagulayo akapoloti njagala tandika kuzimba mama gundi ate wakagula ddi nga tewaŋŋamba munnaye nakagula zino sente zoleka wano nekino nagenda nga ntereka bwe bwaweze neŋŋamba kankusurprising mbadde nsaba kunnyambako nange ng'omukyala mbeeko bye neezimba bw'ayomba nanyiga kubanga tajja kugoba zaatidde ne wanaaba anyiize ojja kumanya nti katono kyekikula kye tayagala kulaba nga nina kye neegattako bw'omugamba n'azimba omutima toddamu mugamba mubbe newe kiteetaagisiza mubbe ogenda kwonoona generation si kwonoona because at the end of the day bw'ataezimbe ng'omukyala era agenda kudda mu kamera atukaabirire omusajja oyo mbadde naye emyaka 10 anyonoonedde obudde kubanga kyekituufu ffe ekisinga otuyitako abakyala bwe budde kyova olaba relationship omukyala yonna olina okumanya eddawa abasinga oteekamu obudde ffe tetuteekamu ffe butuyitako nnyo nze nzaala omukazi bw'avaamu omwana bw'ataba mukazi nnyo kwefaako asobola obutadda n'ayita awo
nti fwe buli wenzaala sisigala kyeki mu buli wenzaala obudde ffe butuyita ffe tukula nnyo Faluku omukazi akuloba emirundi ng'esatu mu mwaka gw'okula ekitundu ky'omulundi okitegeera nti omukazi niwe kiteetagisiza akula tuyina body changes ezitutuukako nga tumaze okuzaala nti bingi ebaffe ebitu affectinga kyobola relationship sooka omanye eddawa bw'owulira nga togitegeera gibeeremu tozaala gibeeremu ginyumirwe naye nga tozaala mpaka lwona agitegeera tozaala mbu kubanga Faluku ayina Faluku tanakusaba mayinza okuba ekigendera kye sikuzaala nga tonnamanya direction ya relationship tokola nsobi tozaala bwe tubanga ffe mwe nagamba abaana abali mu media abajja mu media ffe bwe banga twakolera ensobi mu media mwe mutuyigireko muleme zikola ki muleme zikola use our mistakes as your bad examples things you don't want to be Olina atuuka mu relationship mu mwezi gumu n'afuna nazaala abaana 6 mu mwezi gumu naye nga tomanyi gyeraga omanyi relationship gyedda sooka omanye gyeraga so bw'abanga takuwa bannange mubbe ne Katonda ajja kitegeera mubbe Katonda takiriza bubbe andi wano oba otoola kuzammwe wano oba tomenye oli omukazi ne waleti ku luno mba nkuwagira gikwatemu buli kintu ekikozeseza ewaka ekikozesebwa kikole times 2 bw'aba tagaba bw'oleeta omukozi nga wa mitwalo 10 wabe wa mitwalo 2 naye kati bw'ona otandika omusomola mpola ate togivaamu kuba aba akwagala talina musango gwakoze gwekozesa bwongo obwo nawe weezimbe ng'omukyala ate tewejja ku mulembe mu kubanga nazaala bino ebyokuyingira relationship kubanga bakuwasiza n'ofubutuka abaana olinga ali kulire nabyo tobikola okutuka ng'omukyala njagala ozaale buli kintu kibale ng'oli ku pesi tunasigaza abakazi no just abakazi baba beeyongera mujja basigaza ng'ate babuufu bannange abakazi ngomanyi Faluku kitegeeza okubanga oyinamu ekizibu nga mukyala we yakuwa ssente yakuwola nga tokubidde bakyaliibo ate bakuwa bakugeya naye mukyala wo ne wono batomusasudde ajja kuyomba nkubanja biggwe okitegeera naye lwaki abasajja tebaagala bakazi kukola era next time tugenda kwogera ku nsonga eyo lwaki abasajja tebaagala bakazi kukola so that tutereezaawo obagambe waakyama omusajja aleme kujja mukazi ku mulimu omukazi nga weeyongera ku relationship tekumenya n'omusajja temutama naye n'olinda bakuweeza ekizigo waliyo fees n'osaba ezo ekizigo ne bagamba abaana badda ku masomero essaawamu n'osabiramu olugoyo oli mulalu ate ng'omukyala you'll have to adjust and understand as usual nga we mubeera nze mbadde manyi otusobola nabazaala nga tolaba lwaki tewaŋŋamba tetuddamu kuzaala kyo kino kyegambye nti olina okubala mukazi n'abaana tobafubutuka bala buli kintu ekiri ewaka kirinnyisa omusajja waba nga tasobola kuwa ssente kwezimba so that gwe tozimba ye nga gweosigala oli awo okikola buli wobeera awo results watozifiitinga twagula simanye ettaka lya gundi netuzimba kubanga ebbanga lyobaddewo oyinza okuba tewaleeta 10 naye oba osupportinze bwe muddeeka ne muli meeting nga tetujja kufulumya nnyo bane daddi talina ssente kati ozilimitinze naye otegedde gye ziraga protecting omusajja thank you so much because I support that 100% abakazi protecting abasajja naye omazozi protecting omanyi gye ziraga tulya bijanjaalo ne tulya omujanjaalo n'omunywa mwaka ku mwaka naye n'otamanya ssente we ziraza era n'osigala ng'oprotecting kati ate awo omanyayo nga tomanyi gye ziraga do not protect again gula buli ewalina okufulumira ssente bw'ozifune mu akawunti yo tegeera ng'omukyala yes gw'olaba mulya munyeebwa eri omusajja abeera n'omukazi nga eva 24/7 aba akaaba bannange zibuze lwe zirabise tanyega kati oyo naye ng'omuyiga ng'ogamba sirimanya lwe ziriwo kati gwe kankusonseke setting eno tujja byogerako naye tujja lwawo bikyusa however abagezi bajja kuyigamu omusajja okusuula omukazi ebweru w'ennyumba tetugenda kistopinga unless nga amateeka gavuddeyo ne gatuyamba naye bw'aba akusuddeyo ofulumya otya that is the question awo kwegattako kuli kwe nali ntegeeza nze because mu topic eyo twali tugamba abasajja basuula abakazi ebweru tukoye okulaba bamaama mu mawulire ne beeswaza kubanga lwoyogera gwoyongera okukola ki okuswala ng'omukyala kati okwewonya katemba ono yena tutandika okupreventinga tuyigirize abaana ab'obuwala nti bw'oyingira mu relationship sooka omanye direction yaayo nammwe bamaama temuteeka abaana ku pressure ozaala ddi gwe bwe wazaala ne biggwawo leba ne zivaawo nti weeziri sooka ondeke bala relationship eddawa
omaze gizaalamu abaana omusajja omulabe Faluku nnono mukono gamu naye ate Faluku ku baana be afiirawo engoye z'abaana olw'etaano lugule 10 olw'ekkumi lugule 15 buli kintu bw'ona ogenda okiteekamu extra money. Faluku omukazi omugezi omwana w'e Kampala omugezi omwaka tegugwa nga talina poloti era waba taguze poloti agenda kugula obubuzi agambe maama we njagala embuzi zino tuzirunde tweyongereko abadde n'embuzi 3 agende mu 6 agende mu 9 gwomanyi kyagenda obeerako omuwala omugezi bannange mugenda tubbisa abantu nkubuulira amazima mbw'obanga Katonda akuwadde omukisa omusajja n'akukkiriza okukola ate kye tubagala mu setting standards omusajja omubuulire mugambe mwami nze ndi mukozi siva ku mulimu akugambe mune ngenda kuwa omusaala buli mwezi yes omugamba omusaala ogwo bw'olekeraawo gumpa mwami with due respect nja kuddayo nkole bw'agukuwa omusaala ogwo okumala emyezi gy'omukaaga n'atandika tozirya sooka ozirekaawo nga bw'oyiiya bwayeekyanga n'atampa ssente emyezi egiddako bizinesi gikyenyinza otandika otandika okubala gwe ng'omuntu nti bwe mba nga sigenzeeyo okukola ninayo ekintu kyenkoze nga nina omuntu akituddemu. You must add value on yourself. Value ng'eri mu financial status. Anything can happen. Omukwano we guli leero enkya teguliwo nkugambe obeera mu relationship n'omuntu nemwenyiigira nze nkugambe manyo ga mwamizibu nga munyizemu laka toyagala nakuntunula netumala netuseka because it's human. Sisobola kubeera nawe nemusanyusa all the time okunyiza kugenda kubaamu naye n'okwegaadinga naye kye twagala okubuuza omwana ow'obuwala aliko maddi okujjanga mu kamera ansukidde ansudde ebweru w'enju omusajja n'afa Faluku ne wayita omwezi ogwo namwandu ng'ali mu kamera namwandu ng'ali mu kamera abaana tebasoma tibina abasajja tulina otandika obbatuuza nti mwami Subuga ongambye sikola naye watya nga Mungu atugeredde ng'ate nze atakola nze nsigadde n'abaana obulamu bw'otadde mu baana bano ndi busobola jangu ng'oyogeranga n'ensubuga tomumeraako jangu ng'oyogeranga naye tokoowa ogusooka jjaggaano kigula agenda akyebake kakirowooze ng'omuntu ategeera naye bw'olaba tapiikinga mukwano sala amagezi bansubuga Katonda yali manya kyalikuwa omwana n'abalipa ku Green Hill oba international kubanga ye standard ye yeeyo kubazifuna naye kati gwe weebuuza omukyala ayina omwami wo nga abaana gy'abatadde God forbid muzikizo ogambe taliiwo muzikizeemuko just mu birowoozo byo otunule mu akawunti yo n'ebyokola bagenda sigalayo ku masomero ago bagenda mu government of Uganda tandika okumutunuza mu bintu bino naye waliwo n'abakyala naturally nga tebaagala kukola nga bosi bakoze abo gye bali bangi obamanyi nga ye agamba abo bangi nze wano wenjagala abo bangi era nze ebiseera ebisinga mbalabyeko ng'omusajja addira omuwala gwafunye oluvannyuma n'amutrustinga n'ebintu ebisigadde wano ebyamaanyi nga yategeerera bannamwandu bonna abaaliwo ng'atandika weebiri so kyeki kyetugambe if you cannot add value on yourself ng'omukyala financially ng'omusajja ebirowoozo by'omuleetera ku mmeeza temuliimu kireeta ssente nakigattako ne waba tayagala biwulira bimuleetere mu mbeera ennungi noonya obunafu bwa Faluku bwebuba nga obunafu bwa Faluku buli mu kisenge ensonga ezo zimuleeterenga nga muli mu kisenge ozimutunuzeemu abasinga babakwatira jje Faluku will learn something. Faluku will adjust and do not stop mulundi gumu gwokyogedde kwa keep on bringing this nag him in a good way munange waliwo business bweti bwabanga omwami wa complain nga binagambe tujja kwogera ku nsonga lwaki abasajja tebagala bakazi kukola obunafu obwo genda ngomugana kino making sure obunafu obwo tobuliiwo so that osigala nawe weezimba nti ne waba akedde ku makya nga nze wegambe nti saa mbeera za mujja wange bamuleese oba omusajja taliiwo osobola okuyimirira naye bw'onoobeerawo ngo omwami wange ayina ssente nange omwami wange ayina ssente ayina yes tukucelebratingirako muganda waffe naye enkyanga taliiwo onooba oyimba luyimba ki obosu nti abasajja kiramusooke mumanye nti singa toliiwo waali yagadde omuntu omulala amanejinga ebizinensi yo ng'alina abaana bo tamalina kigenda maaso abaana balisoma abalirya likono kabazaala abibairemu. That's why nze nawa omugenzi Ivan credit bwe yatuuka mu ddwaliro ndoza namugamba gwe nno ebyo byosiba bikutuka
kubanga batugamba muntu watuuka mu mbeera ezo mukama akulaga embeera yabagamba mukomyewo zari muyite zari bano bona banasima aba Lawrence sima abaani ne boogera bingi ye yabaga oba ye mubi oba musobya oba sitaani ye maama w'abaana be nakola ki tayinza kwagala abaana be kubonaabona bw'obiyuwa abaana gwobalina bw'obyongerayo abaana be bafunamu kati njagala abasajja abali eyo abatulaba weebuuze singa otuuka ku point ng'eya Ivan okusobola okuyita maama w'abaana bo did you groom high into that nti nedda bw'omukyala ali ewaka omusajja bw'akwesiga n'akulekera ebintu ebyo are you ready can you run it oba mu nnaku 2 ogenda kubeera Dubai tukulabe mu America mutwale South Africa nga estate ogiridde weddemu so twegatteko financially nga tunawoza omusajja oyo namusanga ali mu muzigo yes abakazi abambajja n'emikisa gyabwe nga bwe mubyogera naye omukisa gukozese nawe weeyongereko ekyo kituufu ekyo nakyo kisoboka bw'olina n'ow'omukisa ogugabana bw'olina n'ow'ebisiraani obigabana bw'abanga alina omukisa Faruku naawe gukozese leka guyimbirira nga guli wa neighbor tuyinza obutagukkiririzaamu naawe kozesa omukisa gwo nga bweweeyongerako bw'aba takuwa mubbe even God will understand teguzyana kubeera gwa bubbi ogwo lwaki okyogera oseka bamuwadde tewakirabye nakirabye congratulations njagala nnyo okulaba abakyala nga beezimba nga bali bulungi abakyala bwe balibeera obulungi ensi egenda kuggwamu emitima emibi kubanga bwe basinga ogiba nagyo tebalina ssente naturally we tuli stingy katonda yakituwanga kirabo buli mukyala ssente yaffe eba yaffe because tulina trust issues abasajja batawanyiza nnyo abakazi kati babeera bagamba oba nno mwesige omukazi ayagala nnyo okuteeka ssente ye ng'alinawo trust ng'agulira trust eri ndwawo osanga omuzaala ng'ali awo asaasaanya agamba nga yeesaasaanyizaako ng'asaasaanya bino byosanga abasajja nga bagabira abantu abalala kamboke naye ate your money is our money because it's you who married me ekyokulala nti ffe sente zaffe tuzeesaasaanyaako awo mukikola awo tuba basaasaanya naye tetwagala nnyo okugaba kubanga ffe tumanyi ekonome wezeekyanga so tumanyi nnyo katonda nakyo yatuwa obufuzi bw'okumanaginga ssente obulungi we are very good temuspendinga watali yes era kyovolaba omusajja wawasa omukazi amanyi okukwata olungi ssente okugaggawala kulungi n'ozimuteekamu I am telling you we don't spend like fools just tukubbamu katono naye nga tetukukyala ndwawo osanga neyingira ebbaala n'osanga omukazi ng'ali mu kameraati Bad Black yakikola yekka by the way Bad Black kudos yekka omugagga eyali aspendinze openly n'akola open bar entuufu yekka n'abasama wana bajja bawuza open bar tebangawo Bad Black yekka that one kudos however congratulations Kulusum cool. I'm so happy for you. You're in love. Abantu Faruku bali kunenya Kulusum ono tebakitegeera. Kulusum ali mukwano. Waliwo ne yanenyeza akalulu kasenga wa Kulusum oli mulogo. Abanenye oli mulogo. Believe it or not. Kulusum tabangako mu mukwano gwali mukati. Kulusum yasanga obuzibu. Ku myaka gy'emito we bali balina omutwalira out bamutuuze mu bufo obulungi. Bamuweereza obwaluwa bw'omukwano bamuweereza obumesegi bamunyiizeeko bamulere bamuweekeko omusajja amunyiize kyokka nga beeyagala beegobe bamuteeka wa seeka bamuteeka wa seeka alina ebitiibwa ebingi waliwo seeka kati ono gwotera okukyeza omuyita kasimu sheikh ebyaddala right nti kati Sheikh Kasim time ye mwali asobola okulera naye muzaata we yali naye era naye bwe mutunulire ddiini aka alina nyingi ayinza okusindika eri nga Fifi naye nze tonnekulukutiriza naye kirungi lwaki ngumukirizaamu abuulira ku nsonga z'omukwano ndaba nga asobola kati ono bagenda ne bamusitula ne bamuwa Seeka ayina ebitiibwa yakulira ddawa y'egindi
ye gwe batunuli yayogerera kino yayina ebitiibwa ate najja abamu omukono gwa politics kwegamba naabanga holdings ebintu bingi seeko ono nga yalaba dda nga yayagala dda nga si bipya bino byagendamu kati ng'omuwala ono kyalina okukola abawala abagadde abasajja bakulu nabo babisanze okula n'ova mu myaka gyo n'oyingira ejja seeka yakuyingizaayo n'abakututteyo mu bufumbo bakugamba anti ogenze wa seeka tokola ebitali ebyekivubuka kati ne bakwata Virgin Kulusumu ne bamuwa omusajja eyazaalako omusajja alina obuvunanyizibwa obungi nga sigamba nti agenda muyisa bubi wabula nga obuvunanyizibwa bwalina ate nga is an African man nga tebumukkiriza ku bendinga lo basange Sheikh Muzatame he so rest in peace nga beegoba ne Kulusumu mu paaka ku setting ya traditional yafe abawulira omuyiyi amaki ne mukwata Kulusumu oyo maama Kinyabo embeerera pride yonna omusajja n'agituulako nga buli woofu butukirayo mukyala Seeka bakugamba ne ku ssomero ye yali mukyala Seeka n'abeera nga tazanyi tebamunyonyogeddeeko tebamukoze batya kati essaawa eno bannange Kulusumu kyalimu temukitegeera mumuleke emotoka gyavuga bw'ogiyimirira mu maaso ajja kutomera mukola accident ali kuki kati ali mu biseera by'ebituufu addayo mu biseera bye yabuuka nnyo era nsenga wa Kulusumu lwaki asanyuse nnyo alabika naye yali agenest obufumbo bwe bayingizaamu Kulusumu obwasooka ng'alaba omwana w'omuto bamukutte bamutadde mu mikono gy'omusajja nga tagenda kumubonyabonya naye nga talina kyalabye ate ng'omusajja ebitiibwa bye bingi naye tetumunenya tajja kudda eno bwe kiri tasobola buukabuuka na tetujja gamba nti najja kubeeramu olw'Obama because setting yaffe si yeeyo so Kulusumu ali mu mukwano twagala kugamba Akram ojja kutukola bubi nnyo n'omala ozza ku Kulusumu essaawa eno mwakira mugambe ojja kusuula Kulusumu eddalu sooka omuleke leka Kulusumu muleke asooka kakkane omukwano aguwulire Kulusumu byalimu essaawa eno Akram amuweereza obumeseji Kulusumu n'abusoma n'asimayiringa yekka naseka ebyo teyabifunako ku mulembe gwa Seeka anti era yamuweerezanga tuyina edduwa yambala nzija ku kimu tulina mawuledi itawo naye essaawa eno bw'okwata WhatsApp message za Kulusumu ne bbaawe Akram Kulusumu ali kulaba ebintu ebipya abantu bano bakwata omwana ne bamutwala mu maka gali nga bo batunulidde ebitiibwa okusooka tebalowooza ku mwana beerowoozaako nga famire era buli awoza nze nina bamaseeka bentunira nga bavuma Kulusumu nimpira nga njagala mbakwate mbatuge beerowoozaako bokka nti Kulusumu yali mu bufumbo nga tebuliimu domestic violence yes naye teyafuna kwagala kwa kiwala teyakufuna essaawa eno mumulaba ng'omulalu banaye si mulalu ali mu mukwano bamwagala ebintu bye yali yagala okumwagala atayagalangako yasobola obyogera era nze bwe ndaba omukazi avuma Kulusumu mmanya tebamwagalangako oba buli gwayagala amukyawa ali ku mudibo Kulusumu mumuleke she's in her time congratulations baby girl enjoy that love that man like there is no tomorrow Akram respect that woman bw'otaamuwa ekitiibwa ye ne bw'anaakyewa nakyogerako when Zari was dating Diamond Zari niwe yali setinze nga bba n'aziteeka waggulu wali enkeera omusajja we najja ayagala omuwala omulala aba ayiwa ono byakola ki byazimba so kati Akram ekitiibwa kya Kulusumu kyonna kiri mu ngalo zo kiri mu ngalo zo essaawa eno love her right yongera omwagala ebyo ebintu banaefe abali mukwana eno tunyumirwa kuba nammwe tulaba bye mwenjoyi tuwera era nze nsabira buli mukazi bamwagale bwe tunawera abakazi abavuma bakazi banaye bigenda kendeera okitegeera Kulusumu senga wakalulu ke yakubye kabadde kalungi nakalabye n'olukiko ne lumera nkava ku mutima naye ngoma kitegeeza omwana oyo omutunga mwali mwagala mbu abeere namwandu for the rest of her life nga wano omusajja omukazi afa ku makya omusajja ku lumbe najja n'omukazi ne wabula amugambako naye ono eyakungubaga ennaku zammwe eddiini zeegamba yazimalako mumufuukidde kizibu muleke Kulusumu abeere mumuleke omwana w'abandi nyingi ku baana bammwe ab'obuwala nga basigadde fumbirwa basajja bakulu
n'omugobya omuvubuka omuto gwe taata w'omuwala emyaka kw'ofunidde emmotoka 4 oyagala omwana wa munne emyaka 25 kwasatu abe nga alina emmotoka ate nga yazimba alyoka atwale muwala wo muteekawo omuwendo ddawale nga wa bbeeyi nnyo. Brian Mulondo no wakefe yagamba mbukingisa butanaaba Faruku by professional twasoma amawulire era show zino ziyina settings zaazo ez'enjawulo ate njala n'okutegeeza baganda bange abamawulire ebintu byakyukamu edda show ze mwakolanga ne muvoola abantu ne wabula abakuba ku mukono byakyukamu. When I was doing Kanayo Chani bantu bangi tebabitegeera just because ntera nnyo gamba abantu nti kati eno ensonga tugenda gyogerako nga ba professionals. Abatunda ennyanya basigale mu professional yaabwe, abatembeeyi mutembeeye, abafumba mufumbe, bino muleke ffe ababisoma tubyogereko deeper. Mulon Brian was wrong. He was wrong. We yayogeredde wabadde wakyama. We are talking about topic eri very sensitive. Faluku kansoke nkubuuze ndi mukwano gwo singa nina olusu. How long will it take you to come and tell me? Okugambako nga nkugambira mu kamera nga nkugamba oyo kujja okungamba ne mu buntu njagala tubeere real Faluku. Let me give you an example. Faluku ndikyaliwo oyina olusu nze okugamba it will take me a lot of time nga nzimba obuvumu nga ngamba Faluku ana nfuna atya because this is something sensitive kiri personal wadde olikyali wange nzoka nkujega gwe WhatsApp netwejerega naye ate kino kiri sensitive tekatwogere ng'abantu nja kusooka neekuŋŋaanye ngamba Faluku tanyiigo bamuwandiikire kabaluwa njena kuwandika message nsoke nzidireeting nga tezituuka mpaka lwe naafuna obuvumu nzije gambe Faluku munnange no nange nayinako kino ekizibu naye nakola bwenti ne bwenti ndwadde ndisaba naawe okikozeseeko Faluku olikyali wange ogenda kusooka onkyawo ekitone nnyo omwezi ng'owulira self esteem ye eringa eyi Fifi obusajja bwange abunafuyiza Fifi annafuyiza naye nga ate sikunafuyiza nkigambye nagwe wekkosa okugamba oba alina balabe yagambye ojja kipasivinga naye si bulungi at the first time kubanga ffenna tetwakula nga tubuulirwa eri abantu abaakula nga tebamubalaga mugamba kaya ate bwodda ku mpewo mu programu omuntu ono mwatali kwedifendinga nga togamba na mbu wabula nga ostressinga point obeera olimba unless ng'ogamba olina kampu gy'olwanirako okitegeera yakoze ekintu ekituufu mu budde obukyamu mu kifo ekikyamu okwogerako yalyogere nagamba ba celebrities nata pinpointing nga muntu eba etuuse Faluku bw'oba nga ddala oyagala kutuusa point in a good way kwata essimu ya Faluku muweereze ka message kana aka SMS tojja kungamba nti wakalaba mbuweerezanga 10 nga ddala olina good cause kubanga look at twogera ku muntu ali mu mataala si ba celebrity baffe bwe tulina wano self esteem ye respect ye alina omukazi gw'ayagala oba tovumye Saha oba ovumye n'omukazi gw'ayagala oba tovumye Saha oba ovumye n'abaana bazadde abaana ba Saha bana baba kusomera amasomero ga Uganda manyi one time I saw an interview nga desire gamba I had okujja omwana wange mu masomero ga wano because yali ali blamed because of my mistake. Internet etereka I have a feeling oyo guy yadaso okwogera ne bakola nabo ne bamwe namba ya Saha bwabatagiina which is okubutaba nayo kubanga nange sijirina n'ogifuna n'omuweereza aka message n'omuga amaani musajja ku musajja mullo si mu bubi omugole gwe wakoledde yaŋŋambye n'omugamba off cameras sometimes tugenda ne twagala comments and likes ne tusukka we tulina okukoma nagambye nze kino nja kyogerako omuntu agambe gwe wakolanga Kanayo Chani nkugambye njagala njogere n'abaasoma kye nasoma atunda ennyanya sigala mu mulimu gw'ennyanya guno soko biveemu Kanayo Chani we hosted you tetwakuwambanga twakuleetanga you've ever been my producer ne tukuleeta ne tukubira essimu nga tunajja tulina show bagiyita Kanayo Chani the hot seat twagala kukyazaako abantu bawandiise ebibuuzo Olina gamba Fifi nja kugira mu biseera bya show njagala trending era bw'otunulira share abayimbi abasinga bajjanga mu biseera nga balina ebivvulu ng'ayagala eraluke ye mwongerereyo kyakola ki ngoyogera na muyimbi oyo nga mwali okwedifendinga those are two different things
naye bw'okyogera omuntu atategeera tatakimanyi nti tategeera ajja n'agamba nga kanayo kyani wakyaza you're stupid. Okay. Nabyogeranga mwali ne mugamba bagamba era bw'ontunira mu show yange nabeeranga ne script ku lupapula and that show was edited. Omanyi bye basalangamu ng'abantu abo bayomba naye twogera ku show yabadde live and you stress the point eyabadde entuufu naye wagyogeredde ku kifo ekikyamu. Can you prove nti Awunya singa bakusimba mu mbuga z'amateeka? Era if I was Saha saalikoza na luyimba luddamu ono guy, I would legally. Can you prove what? Osobola okiprovinga mu mateeka nti Awunya Brian Mulondo nti era yabadde Awunya njaga gwe atanywanga ku njaga. Tebibuuzo weebiri okitegeera naye tetuganye nti abantu bakozesa drug bazikozesa. Omugenzi mmoze yagenda mu depression because of journalists. Us. I think it's high time we stop pulling our own people down. Anti onagamba media tuyambeko society in the right way. Tugogole. In the right way. Tugogole abantu. Omuntu tusobola okufuna akozesa ebiragalalagala tumugambe nti gundi ebiragalalagala anti Farouk. Yes kirungi omugambe naye tetomugamba nti owunya. Tuvudenga ne tugamba naye abayimbi mukendeeze enjaga munywe enjaga nga kiri jeno bwe yagala genda personal gende w'omuntu oyo. Ekira tubeeranga ne conferences excuse me, tuyina obukiiko obutufuga akakiiko akafuga abamawulire katule n'akafuga abayimbi tusisinkane tugambe tugambe kino ekirungi fe tugeekolako camera outside nti bannange pate yaffe ekooye mutuwunyirira nga tuli munda mu kisenge kyaffe naye oyogera ku muntu mu bantu gy'akola ate nga togambye mbu bwe twali tusoma amawulire nga togambye mbu ate nga tali mu sho kwerwanako. That's being selfish. Unless nga bengugambye you have your personal reasons ze tunatera okumanya kosi tugenda zimanya very soon. Waliwo kampo gyalimu nabyo nabirabyo nga bagamba maybe akolera kampo eno ate kati kino kikanki bagamba abantu it is very healthy okulaba omuyimbi n'omuyimbi nga babiifinga. It's very healthy business wise abo kibakolera era nakyogeddeko ne ngamba bwe banga eno assistant kuyisaawo kivulu kya Saha because ayina show kiba kimu kuba muganda wange bwe banga assistant abantu bano bakola assistant ezitalina makulu oli yavayo n'akaaba nga tulowooza bamukubye nga tebamukubye olina agaba bamukubye ennyondo 8 nga tebazimukola naga bamukuba amasasi so bwe banga assistant it's wrong. Eno sitanti emenya n'okumenya okujjako ng'oni yakyogedde ayina ensonga ze ziri personal ng'ayina kyayisaawo kubanga nakozeko ka research akatono nembaako bye nazudde kiki wazudde era eno show tugikoze tuyinza okubeera replied naye by who? By the couple. Naye katujirinde cause then tujja kumanya nti this is personal. Naye omuntu yenna ng'olina ekisonga ku muntu ali mu public mutuze ebbali oba abamulinaanye don't even talk to the management. Ku level kuoli Farouk osobola ogamba kanonye mwami Nsubuga bwe kiri namugamba waliwo ensonga eno naye gwe bw'onoogimugamba ejja kuba yanjawulo ajja kukitwala kubanze mwami Nsubuga buli kyaŋŋamba nkitwala in a positive way naye ate gwe Farouk ojja kuŋŋamba ekintu n'ekinaba kirungi nkulayemu ebituli kwasa alina samukazi ayina n'abantu abamuli cross omanyi n'ategese ekivulu kye nti ye Keti go talk to Keti nti Keti talina kyeyeguya ku Saha with or without Saha Keti ajja kukola ebivulu ebiki ebirala. Don't go on air ekyo watunimbye unless ng'olina kampu gy'olwanira then if it's that you win. Ajja kuddiza omuliro bukapa eyogera nnyo. It's okay. Nasoma kwogera. It's okay. Kyabadde kikyamu. And
nekirala kankubulire on the level of my professional, the level of my life status kwendi, I can't even reply them. Kampu endaliga nagamba nze nkola bwenti nempima muzito wa kyenkana ki. So kino nkyogerako nga munnamawulire nti it was wrong. So most of the time abamawulire tukozesa platforms zaffe mu nsobi nga wegambye nti nze nkyogeddeko omuntu agenda kugamba kanayo kyani nasoyanga abantu ebibuuzo naye nze baalinga mu show n'amateeka agatufuga gagamba omuntu waba tali mu show kwedifendinga tomwogerako kibi. Kati yelevo y'okutegeera kwendi bagamba omuntu waba tali mu show mwoli tomwogerako kibi. Saha kyebamwogeddeko kikyamu kibi. It is an insult. Maama wo bwe yali akubuulirira edda yakubanga lukiiko lwakyalo kumwenani atalina kavuvubuka ng'akula akakasu. Abazadde bayitanga ekyalo Masembe bayitanga ekyalo ewamwe ne bakugamba bakuzanga bbali ne bagamba omukazi omwana naba ku bombo kunyomo olusi mama yakunyanga na muziŋoonya abamu nga bagamba kwata yisaako mu nkwawa nga talina na kyakugambye. Ate abamu tayita na famire yonna. Tewalina yayitanga famire kubanga yamanyanga. Nze kankubulira ekintu kimu Faruku kino njagala abazadde abalala bakiyigire ku nze si kuba mwana wange nga waliwo abantu. I don't want her to lose her self-esteem. I don't. Bana abagenyi. I discipline them off cameras. Okay. So saagala mukube nga wooli nti ne bw'olijja n'omukola ekikyamu aleme kuŋŋamba kubagamba mama yankubanga oyo nawaali newe nnaakola ntya. Njagala asigaze esteemu yeeyo. Kati essaawa eno mulimu Saha gwakola gwetaaga self esteem ate mugiriko mugirinnyi. Moze yagenda mu depression because of journalists. Do you know what Saha is going through? Aina abaana bali obaddeko ne wali omuyiddeko nga Awunya. So kati simanyi ye aina proof ye yakasu yakarecordinze ng'ajja kazannya Kawunye. Mulondo weerabidde nti abeera nnyo ku operating. Then information yagikozesezza bufu. So kyabadde kikya. It was a wrong place. The issue at hand is too sensitive. Faruku kiringa nga bw'onoogamba muwala wo gwe mana nkogenze mu nsonga nga gw'omugambye oba nze niwe mba mukazi nga nze mugambye ogenze mu nsonga ng'abantu bonna bali wano ne bw'onosituka n'onsiba leeso ogenda kuba tolina ky'oŋŋamba. Okitegeera nti the issues eziri sensitive ng'omuntu African settings oba ku international level. International level bagamba nti omuntu asobola okugambako nti gundi Owunya ne weetereza. Faruku oba bya kifirika eno abantu abamu just bwe batambulako ate ne bagamba bo be babulaaya. Temutumanyiira. Ffe tuyinza okuba tukipimidde African settings oba mu culture yaffe naye nga ku international level kiba kitya. Bwe mubanga mwagala bigamba bazungu mubigamba abazungu. Naye obanga obigambo omuntu ava mu Africa mumanyi akamanyiro kamuwe kayino kati Mulondo yandikikoze atya. Yali muweereza message. Tuyambeko bannamawulire abalala. Yali muweereza message. Because Mulondo si muyimbi. Si muyimbi nti oba agenda mu bato na Saha. Betulaba Saha ne Bebe Cool. Kozi olwo yagambye nga avuma Bebe Cool. Nti abo Bebe Cool yamugamba kino nono nazza. Ebyo biri healthy mu industry yaabwe. Tubirabye beevumye kamiliyoni bamuvumye bamuwasa abakazi bakuwasa Baby Wine ebyo biri healthy mu business yaabwe. Naye ate ow'amawulire omulimu ogwa phase 2 edutain not to kill. Like most of the time we have a problem. Fena abamawulire nga nange sejjem nti we compete with our celebrities. Yeah, we put ourselves into competition with our celebrities. Yet we are not celebrities. They are our celebrities. Oba twagala oba tetwagala. They are our celebrities. Naye katugenda ne tweteekawo mbu naffe tuli baserebu simanya biki. We are not. They are celebrities. All right. So we must respect them because that's their business. Ate business yabwe yeetaaga self-esteem and confidence. I think we've killed enough talents. It's better we start building and supporting them. Bana abantu mubalaba kubanga emirimu gye tukola gitugatta mukuba akamu bakakuba omuntu amulinaanye oba sukka kwekyo lumba omuntu ali close wa family. Kubanga abamu tubamanyiiko ekitono nti we can go through different channels. Mchala nsoboga
talabirira abaana ba mujjawe. No, I don't. Olibom? Oh, yes. Yeah, baby. Baswiti obawaayo kagambo ki? Abakyala mbagala nnyo. And wakyoseka abakyala mbagala nnyo. Mulwane nnyo mu bulungi n'obutali bulungi we necessary. Obutali bulungi we bwetaagisa bujjeeyo olabe nga weeyongerako ng'omuntu. Mulekerawo kuba transport wa boy child. Boy child is complaining a lot. Mulide transport wa bamala. Naye lwaki omukyalo lyasendeza omuntu gw'otayagala? Ekirala obutemu buyitiridde abasajja battira ddala abakazi. Abasajja battira ddala abakazi out of obusungu. So tulimitinga ebikolwa byaffe ebimu. If you don't feel like loving this person, baleke. Kola ebirala obubenje bungi ku nguudo baganda bange. Naddala abaana abavuga emmotoka za Subaru. Nze nagamba buli avuga emmotoka ya Subaru bagenda kuyomba muvuga boda. Muli baganda baba boda. Mukyuseemu. Omwana nade enveruwero. Omwana yatemye emmotoka munaana. Naye nga gyayambuka talaba yagenda okutuuka nga ebimotoka biggulidde. Kati ate ababadde mu layini kye bakoze nga buli muntu aggalawo. Kati bayagadde omudisipulini nga naye ate naye mu ngeri embi nti singa oli alemererwa okusiba agenda kutta bano bonna. Oluusi ayinza n'omuweta eno mummwe nammwe n'akola ki? N'abattiramu. Naye omusajja wa kirukulula naye akimutuusizzaako bw'ati n'amusindika. N'amuzza emabega mpaka emmotoka gye zaakomye ne yeenyiga mu layini. Yes, nti bano ababadde wano bonna baanyiize. Bavuzi ba Subaru abo. Ono gwe baazizaayo wa Subaru. Bano nga bammotoka ndala. N'abaana ba Subaru abo nze sibategeera. Naye njagala obategeeza baganda bange obubenje bungi, obulamu tubukwate ng'ekyebbeeyi. Okuvuga n'okola sawundi si kye kitegeeza nti omanyi nnyo. Aweetaagisizza obwongo, kozesa obwongo tokozesa mutwe. Kabampaane mu mukendeeze. Obulamu bwe businga. Muganda wange, owoza okulwa mu kkubo ndwe mulago nga tonnatuukayo. Wona atuuka emulago muganda wange ojja kulwa mu jjaamu. Walaba waliwo ne bana baagwa mu lyato. May their souls rest in peace. Ojjukira that boat cruise. Walaba emirambo bwe baagitwalanga gye babatwala.